kati kankubulire waliwo abantu nga sitaani takyabatawaanya nga be bamutawaanya ngabani olinayo olukalala Pastor Bujjingo Pastor Bujjingo takyatawaanya sitaani takyamutawaanya sitaani takyatawaanya Pastor Bujjingo yatawaanya sitaani beegoba emisinde si kwegoba agoba okwegoba kitegeeza nti ontuusa wali n'enkuzaayo ye sitaani buli wamulaba kiringa kisolo ki pusi kapa oba pusi tukozesa ekigambo ki UgandaEyenkya basono banyo tubakulisizaayo nnyo mu luzungu olwo oluyitirivu bwe lutyo badde entandiso tuuyana yogedde ebigambo nze kyo mbadde njikulekedde basono banyo tubakulisa nnyo bane mu luzungu olwo oba badde bulago bw'abakaba baffe obulago nane omusajja yale UgandaEyenkya oluzungu luzibu bulijjo tubeeraawo nga nnyumiza ebigambo nga 10 naye mu ddakiika we ziba 10 njogeddemu emirundi 2 UgandaEyenkya siransiropist kindekere kitegeeza ki nega amazima nange nno simanyi kati kireko oba tokimanyi oba kivuma kyange kati kubanga kizitowa kiina so kakati okuva ne leero siransiropist nkyewadde ligenda fuuka linnya lyo proclaimed philanthropist simanyi kyekitegeeza naye tokiwulira nga kyongerako value omuntu najja nakugamba look at that philanthropist towulira nga value obeera nga akutadde kizitowa UgandaEyenkya so ku listi y'abantu mu ggwanga Uganda bakulembedde abagoba sitaani Pastor Bujjingo kuliko abantu 3 kuliko president w'ensi emu mu Africa ne kubeerako ne Bujjingo president wansi ki eyo abantu bagimanyi waliwo ebintu nga tebyetaaga kunnyonnyola nnyo naawe otya embooko sitya mbooko abantu tulina obbawa nabo bagraduatinge mu university zetugamba ng'oyogera kigambo mu mawulire tulina kye tuyita Brand Pro Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yantegeezezza nti mu abali e Dubai yes estate sales zolaba butereevu nnyo ziri available osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente oba ng'oyagala lyeso genda maaso okukolera emirimu gyo eweeru w'eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA, saako ne India sofa osobola okubeera nga ofuna ennyumba yes saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna era ojja kubeera nga obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata weetaaga musaveya weetaaga ki buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga bekwata Brand Property Services Uganda Limited gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali eweeru w'eggwanga naye nga business zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banafu aba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era basobola okubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetolera eggwanga Uganda wonna ojja kubeera nga owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe ekikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe ekigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. This is an English edition today. We are speaking English today, eh? Ladies and gentlemen, we welcome you in this show yet again. Welcome to UgandaEyenkya. Thank you for subscribing to our channel. Thanks for liking, always commenting and giving us your thoughts on different programs we normally upload on this channel. Plus Isaac 1K's channel. Go subscribe on his channel for news, entertainment and things to do with
current affairs. My name is Moses Wamala. I'm joined by my brother Isaac Case, Uganda's leading journalist. He's an investigative journalist, and he's a human rights activist. He's pursuing a Bachelor of Laws at Uganda's credible university. He's a very talented man, very creative, innovative, and he's a talk show host on Baba TV. He has a lot of titles. He's a political analyst, entertainment analyst. So seated here with me is a versatile man. Yes, so today we've decided to have an English edition of a program like this, whereby we are going to be tackling different issues in regards to current affairs happening in Uganda. In this show specifically, we present to you, for instance, those in the diaspora, we present to you what's happening back home. We know you left this country not in good faith that you went there to be happy or what, to enjoy life, but you left looking for greener pastures, and we do understand you do follow the events right from different channels, YouTube channels, including Uganda Eyenkya and Isaac Case. And yes, of course, we have to present to you the facts credibly researched, boldly and accurate. So we do really appreciate you so much. Another thing that I've not told you, Isaac is a philanthropist. He's a philanthropist. Yeah. No, is that word right? Philanthropist. Ah? Philanthropist. Isaac is a philanthropist. Ah. Philanthropist. So you're a philanthropist. So, ladies and gentlemen, we want to present to you what's happening in Uganda briefly. Let's start with some news. By the way, there is something I saw. Actually, I got this from a source, in an inside source, whereby Uganda police force is still on the hunt of George Seruwa and others to answer charges of homosexuality. Yeah. I also saw that. You saw that? The Uganda police force are hunting for a man who is being accused of same-sex acts and recruiting teenage boys into acts of homosexuality. George Seruwa, a businessman in Kampala City, was found by Uganda police in 2022 or 2022 after a tip-off by a George's family member. It is believed that George had invited his male love at his place in Namasuwa-Wakiso district, where the alleged crime was committed. Speaking to the Kampala Metropolitan Police spokesperson Patrick Onyango stated that they got information George Seruwa, aged 47 years, has been engaging in illegal acts of homosexuality, which his male friend, another known by peers as Ronald Kaziwe. In Uganda, the vice is illegal in accordance to the Uganda Anti-Homosexuality Act of 2023 of the Penal Code. George, who was once married to a woman and later divorced on same accusations by his wife, has 4 children. According to the police spokesperson for Kampala Metropolitan, Onyango said that police was tipped by one of the family members of George that he and other 2 men were engaging in homosexuality activities. Let me see. According to the police, Ronald was arrested and charged on the same day, but George managed to escape the scene on learning that the police had arrived at the scene. He was charged in absentia with homosexuality offences on case number CIDA 132/155. It is also alleged that George might have escaped the country as of today on learning that he is wanted by police authorities.
Family and society want him in courts of law to answer charges pressed against him. That is the story. Baso ne banyo tubakulisizayo nnyo mu luzungu olwo oluyitirivu bwe lutyo. Badde ntandiso tuyana. Ayogedde ebigambo nze kyo mbadde njikulekedde. Baso ne banyo tubakulisa nnyo bane mu luzungu olwo obo badde bulango bwa bakaba baffe. Obulago bane nalo omusajja yaleeta oluzungu luzibu. Bulijjo tubeerawo nga nnyumiza ebigambo nga 10. Naye mu ddakiika weziba 10 njogeddemu emirundi 2. Oluzungu ndeka. Owulidde introduction gye nkuwadde. Ayogedde ebigambo naye nze mu byoyogedde simanyi bye bitegeeza naye philanthropist kindekere kitegeeza ki? Nega amazima nange nno simanyi. Kati kireko oba tokimanyi oba kivuma kyange kati kubanga kizitowa kiina. So kakati okuva ne leero you are philanthropist. Njewadde. Ligenda fuuka linnya lyo proclaimed philanthropist. Simanyi kye kitegeeza naye tokiwulira nga kyongerako value. Omuntu najja n'akugamba look at that philanthropist. Towulira nga value. Obeera nga akutadde kizitowa. Olira nga ozitowa kati. Oluzungu lubadde lungi naye oluzungu. You are a philanthropist. I'm a philanthropist. Ekyo ekigambo ky'amaanyi. Era nkyewadde. So nkwise philanthropist n'owulira nga wooli wonna. Waliwo by'oyongeddeko ebyo byonna. Nkwise human rights activist. Si bikulu. Ekikulu kyekiri. Era mbagambye nti sebo oli mu kukola diguli mu mateeka. Era ndigikola. Mateeka gemenya togawulira. Ate bagamba teri kirasi esinga kweyigiriza. Ati nkola degree mu mateeka. Okola degree mu mateeka? Ku university nze. Yeri gye bangambye gye bakozesezza omutwego. Eyo ndala. Ya dokita muganga. Kamuzate kati osoma mu university bili back to back. Eri ne yango oyina okusoma by the way. Oyina okubeera ne university yo nga gwe wama. Eyo gye bayita experience is the best teacher. Kagamba obeera obirabira mu experience. So buli we tubeera mu university yesinga namwe abagenda mu kirasi. Kikakati gwe oli mu kibiina kyo oli mu semester yakumeka yeeyo gyo. Yange. Nganda ndi mu semester ey'okubiri. Omwaka ogw'okumeka. Omwaka ogw'okubiri. Byonna bitambuliramu ebiri. Era soon ngenda ku graduating abannaye. Experience eweze njagala graduation. Era abantu njagala basonde sente za gawuni. Kakati naffe tujje tukuwerekereko naye nga university yiyo yange ya bulamu bwange ya lesson lectures oyiseemu. Lectures mpise mu kusomesebwa mu bulungi ate eyo gye bayita experience. Oyitamu experience z'otalabangako. Ati nze zendimu. So yaga tusonde sente sebo. Musonde sente za graduation. Yaddi. Cause graduation. Nsobola n'ogiteeka yenkya. Nyinza okulaba nga ssaawa wentuuse. Nsobola okugraduatinga. Ng'olaba by'osomye bingi. Gwe towulira abantu nga bagamba nayita mu ttanuulu. Eryo libeera ssomo. Manyi okuyita mu ttanuulu. Kati gwoyise mu ki? Siyise mu ttanuulu mpise mu Masasi. Ttanuulu osobola ogiyitamu ng'oyidde naye ng'oli mulamu. Simanyi nawe sitaani akugize nnyo akutawaanyiza nnyo. Zamutawaanya. Kati kankubuulire waliwo abantu nga sitaani takyabatawaanya. Nga be bamutawaanya. Nga baani olinayo olukalala. Pasita Bujjingo. Pasita Bujjingo takyatawaanya, sitaani takyamutawaanya. Sitaani takyatawaanya Pasita Bujjingo. Pasita Bujjingo yatawaanya sitaani. Beegoba emisinde. Si kwegoba agoba. Okwegoba kitegeeza nti ontuusa wali n'enkuzaayo. Ye sitaani buli wamulaba kiringa kisolo ki. Kapa.
oba pusi tukozesa ekigambo ki tukozesa kapa pusi tukibeekwa takiddamu kale katukozese kapa kati nakyakiza mu Luganda nakyakiza mu Luzungu anti njagala abantu bakitegeere so tosuubirangako n'omulundi n'ogumu nti emmese erigoba kapa kisoboka kati ate wekisoboka ye scenario gye ngambye nti byebiri abunomo negwe gwenga Uganda lyadobonkana kati emmese jagobako kapa izatandika nadda kati kyoba otegeera nti omuntu sitaani walekerere kugoba kozi sitaani yandigobye Bujjingo awulira gundi emmese yandigobye kapa yandigobye pusi kapa yandigobye emmese yes naye emmese weegobera kapa kitegeeza nti kisuse so kyekimu nti sitaani yandigobye omuntu naye tutuukanga omuntu ate yagoba sitaani so ku listi y'abantu mu ggwanga Uganda bakulembedde abagoba sitaani Pastor Bujjingo kuliko abantu basatu kuliko president w'ensi emu mu Africa ne kubeerako ne Bujjingo ekipresident wansi kyeyo abantu bagimanyi waliwo ebintu nga tebyetaaga kunnyonnyola nnyo naawe otya embooko sitya mbooko abantu tulina obbawa nabo bagraduating mu university zetugamba ng'oyogera kigambo mu mawulire tulina kye tuyita the codes and codes nti waliwo kodi gy'ogenda okukozesa nga muntu munnamawulire yayino abajasi bazikozesa nnyo najja n'akugamba 23-24 over kati gwe n'ogamba oba ayogedde ki naye ng'ebadde kodi kati ne mu mawulire waliwo ng'olina kodinga omuntu ajja kujja kugamba ye wamala eryeggulire lyokoze to followinze the 4Ws kati omuntu ajjawulira the 4Ws and H eggulire lyolese teririimu 4Ws and H otandika okugamba oba ayogedde ki kati zezo zetuyita codes nti munnamawulire waawulira ekigambo 4Ws and H ziri 5Ws what, where, when, why and which and how 5Ws and H yes so namuno tuyina kye tuyita nti waliwo mu experience neno university gyendimu nti oyina oleka abantu philanthropist kyoyogera okitegedde ne tuddeyoko mu Luzungu dakiika emu tuveeyo netuddayo oluzungu lumalawo ebigambo byange by the way oluzungu lwennina ndutegekedde kufulumamu bw'oyagala ntuuke wabweru nga lwanzigwako abaana bakadaama baayogeranga oluzungu nga bali mu Uganda ne bagenda nga basigazza kwota baalumalayo kati boogera ne baboosi nga babatunuulidde bwati nga talina kyazzaako philanthropist ekyo osaagala okyogera nnyo abantu bajja lowooza mbu tekiriimu value njagala tukirekere value philanthropist wangi naye satuddeeko mu Luzungu eddakiika emu yokka emala tugireke tululeke twayogedde lwawedde luyimu feezi feezi ya baiza oluzungu gubeeranga muzimu gukulinnya bulinnya n'ogamba nti leero kandwogereko kati gubadde gutulinnye bannange tubaaniriza mulimu tukozi bagenda tetuddamu baaniriza leero tubaanirize bayombayomba leero nzikiriza tubaanirize bannange twongera okubasaba nti gwalina ekirango in case olina advert oba akalango leeta tukulangire bizinensi yo ku mukutu guno ne musheeno baleete tugirange bantu paka kuwulira bubi
Leta business yo waliwo akalango ketwalanga ne kagwamu kala nannyini waako n'akagamba mukalekerawo tulanga akalango ne kagwamu kala nawe kenyini nyini business nekwetamwa bane mususse mugirekeraawo waliwo gwe twalangira business ojjukira eri business y'ebyokunywa abantu edda batulabanga n'obucupa simanyi bagiyitanga pot water twabalangira pot water ne sitooko nebagwako tebakyafulumya batugamba yani wadde twabawadde sente ne bana amazzi bagamalawo bumazzi kozi amazzi bagaodalinga mu financial year ejja mutuwe kwegamba bo tebakyafulumya gwe bagamba bakasitoma aba pot water banyweraga mu financial year nti financial year mperezayo obukadde 10 obw'amazzi obwa boto kati bagendo bafulumya kusinziira nga mmwe mufulumya budget aba pot water we bafulumya amazzi so twagala tukikole bwetu so tukulangire business waliwo n'amata ge twateranga okunywa ku seti nga baga lwaki munywera amata ku seti biki naye twagala nga tegakyafuluma tulanga ekintu nekituuka ekiseera nga tekikyafuluma era bwoba oleta bizinesi yekimanye nti ogiretatuuka ekiseera ngekuweddeko olina obeera ne capacity either ng'ogudde ofulumiza nnyo tegedde ekikweto era mwabeera nzalaza musimanyi mulanga mugenda nemulanga bizinesi tezitambula kati wakatandika olanga kinga bizinesi tezitambula wakatandika amazigo ino obucupa 5 nina obucupa 5 mbo mubuntereko abo tetubagala mugenda tuvomya muntu atuuka n'atandika mwe mwatugamba simanyi tugasange mu maduuka wonna ndi Masaka teri oba toyina busobozi butwala mazzi sente zazireke kuba ffe tulanga kutuuka bizinesi yo kubeera ng'eggwamu nga tugitunda neggwamu nekalira simanyi abantu batutegeera basana tetusuula bizinesi naye bizinesi egwa tetugisuula naye bizinesi bw'otandika okulanga naffe weegendereze ekibwe liba ssomero lijja kujjula liti otuuka ekiseera nga abaana ogoba bagobe si kugoba gundi ekugalewo ministry education ekugalewo lwaki otuuza abaana b'otayinako capacity essomero lirinako eno domitry erina bbeeramu abaana 2 naye domitry n'oku mulyango tebakyayingira akatanda akasooka kaziba mulyango so kakati bweba ogenda okulanga naffe musheno eno shobera waliwo abajja anti nze ndi best Kampala abo tetubagala kitwagala nga weesobola era jangu nga weera eno kyano tekoma Kampala era bw'ojja sanyi mungezeseeko njagala amazzi ge gatambula kyano egenda kumanya gundi business egenda kugwa gwe kennyini ogenda Jesu ojja tuwa sente tutandika okulanga wiiki egi ate bannange raw materials zampeddeko amazzi gatuweddeko batugumikiriza aba pot water amazzi bagafulumya mu financial year kati gwe just imagine ng'oyina ebizigo naye ng'ebyomwaka guli wamaze dda sitooko yaweddewo ebyomwaka guli obanga atunda tiketi z'abayimbi si tiketi nti sold out kati omwaka guli bibeera tebikyaliwo fe tulanga in past si present in future obyondo oluzungu lubadde ogambye gulinga muzimu fe tulanga in future kati aba past ne present mubireke president gwe waliwo olowooza oluzungu lwangu kankupule amanyi mwe mbagamba oluzungu si lwanguwulira atokendeza bannange anti adda ayogedde atazza okwogera oluzungu kati lindako ulira I congratulate President Salva for killing you, for calling you. not killing you. for calling you.
oba yali alagawa somera kiri kati yali alagawa yali apapati luzungu lukwambala kabadiremu abantu tebakawulidde ya congratulating a president okuta I congratulate President Salva for killing you, for calling you. Conference ekubyeko abamu tebabitegeera bayina ne buno bwe bateeka mu matu omukulu atandikidde okukola ensobi n'omukulu oyo nga bwe mumanye yasi nsobi ogamba Salva yali abamaze nvaako akyogere mbadde sinanywa pati wotandika sokombuli yali abamaze Isaac tugenda mu programu oba nkakuddiremu takaddamu oyo omukulu takolanga konsobe nga ayogera ogamba yakola ki kwolwo yakola ki yayogera amazima yakwata stamp oyo mukulu agenda okwogera ogamba tunoonyeko abaali mu conference yayozaayoza kubeerako akagambo ka leeti yayozaayoza abazze mu conference olw'okuba tuguumula bonna ate n'amala n'aseka n'okuza tamulaba disclaimer bino ebyogerebwa si bigambo byange bigambo byawamala ng'omuntu banange ebintu bino bye twogera si bya mukutu guno naye byabo abakyazibwa ali akyaziddwa nedda si bigambo byaffe ab'omukutu naye ababiwulira be bali responsibility sebo waliwo kansoga nkube olwo bannayuganda abayombedde sho gye twasemye okukola lwaki mukola sho dakiika 42 kati muddangayo lwaki mutwale mukola eddakiika entono babadde baagala mmeka bo bawulira nga bye twogera bya magezi nnyo okubikola mu ddakiika ennyingi so bagambo you a good analyst tobabuulidde nti amanthropist kijjirako towulira anthropist analyst leka muzanthropist omanyi kyakola oba anthropist omanyi kyakola tokinnyonnyola kankitwale so tugende ku sho na sebo era abantu bayomba lwaki tukola ki eddakiika entono zezo webaba nedda kati webaba bayomba tukoze nti leero tubawa wabiri by the way tubawa wabiri leero sebo oli yavuddeyo n'ayomba mbu only 41 minutes next part ngeringa TikTok on the next part so bannayuganda bakutwalira ddala nti oli kagezi munnyo gwe tokiraba nze nabagamba ate tebansangangako nga kiro ekiro mbeera n'amagezi nange ne gansukako ereza tujje tukoleyo sho ekiro lwe balitegeera nti abantu baanalayizinga okay nenze ninze kisiibo mu kisiibo otabukira ddala olowooleza ddala nga kiri kumpi era waŋŋamba buli ekisiibo lwe kibaawo anti kati mu kisiibo wekigwa mu busiraamu tukkiriza nti ekisiibo we kituuka waliwo kye tuyita sheitani amajini mungu akwata amajini ne bagasiba ne sheitani kyova owulira bagamba nti mwezi mutukuvu so kati sawe eno oliko shaitani siriiko naye era we zibaawo tozigaana oliko amajini kati mu kisibo ole we gakuviirako gakuvaako era wokola ensobi mu kisibo kitegeeza nti sitaaniwo ye takyali sitaani ye gwe mwennyini nga sitaani atudde mu ggwe nga gwe sitaani okutuulako n'okubeera gwe mwennyini byanjawulo tutandika esho ya leero naye omukulu yayozaayozezza banne ezezza banne okubeera nga battibwa so balanga balina obulanga b'amasomero mujje mulange naffe naye tubawooninga nti bw'otandika okulanga naffe making sure nti olina ekifo ekimala abaana woona abateeka making sure nti domitulo ina ezimala ebyo byoli kwogera oli kwennyonnyolako woolanga nga tomalaako bizinesi egenda kugwa bagenda kukwatira bwereere
bantu omuntu okujja okulopa nti na orderings amazzi gamaze wiiki 3 tegajja eryo poliisi weekukwata bizinensi ebeera otandise ogikubamu ebituli ogwo guba musango ki guba musango okusuubiza fake pretense yes fake bakiyita batya okwefuula kyotali yes weefuula otya kyotali nti nina amazzi agamala Uganda naye ng'oyina gamala Serena yokka naye onenge gyo kisembo nina amazzi agamala abantu bajja bitwala obulala gwe no bafiira mpiro sisiti abadde ki kati tugende ku sitoola omusajja oli kuŋŋamba ku musajja okwawukana ennaku zino mu kyaki kukkirizibwa sikiwulirangako tonnimba naawe okwawukana mu kyaki ennaku zino eza Uganda zonna oba kyaki ezimu na zimu kupuleyingireyo kano ka vidiyo oba mbireke anti njagala bujulizi taata buzanyi ntandikire ku kano zino tulina ekizibu ky'aba separated parents. When you separate, you know, ennaku zino tulina ekizibu ky'aba separated parents. When you separate, when you fail in your marriage, don't fail to be parents. Bemulemererwa mu bufumbo bigana banja ababikaka mbu tebagenda kwawukana ensereme kulaba nga baawukanye babakubidde amasasi mayumba abalala babatemyeko mitwe bw'obalamu kati malaria abantu batta bandebeera batono kubafiira mu maka wangi gavumenti yeetaaga okukolayo campaign nga si kwogera bwogezi mu stop violence kati tekikyali violence just kati murder mu high profile mu medium ne mu lower class murder. So abantu basobolera ddala okwawukana ne basigala nga balamu amaka bwe gagaana tubeegayiridde musigale nga muli bazadde ekyo kinaakolebwa kitya taata bw'osigaza abaana leka kufuula maama waabwe kitagasa eri baana nkiddamu taata bw'osigaza abaana leka kufuula maama waabwe ekitagasa eri abaana eri abasajja nga takukkiriza nakuddamu kulaba ku mwana ne ku ssomero n'atoba oda naye ng'ogaana otya omukazi gwe baasala ku kyenda aleme kulaba ku mwana we. Ekitiibwa Mukama kyayogerako nti osangamu ekitiibwa kitaawo n'ennyoko tiyayongerezangako nti nga tebaayawukana. Oba magezi gazze kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Osangamu ekitiibwa kitaawo n'ennyoko Mukama tiyayongerangako nti nga bali wamu. Babeera dda wamu nga bakuzaala. Ebirala ebyaddako tebikwatako. Kampulire. So husbands or men, because at times you are not a husband, you are just a man. Man, kiriza mama w'abaana abalabengako ate tobagamba nti mama w'abaana mulalu. Bw'aba mulalu tosobola kubanga gwe wali mulamu. Oba magezi gazze. Omulalu yazaala muki mu mulalu. Bw'oga nti oyo maama wammwe yalimbwa yennyini walimbwa nsajja. Same applies to women. Oli single mother. Omusajja taleetanga wadde ekikumi. Naye ekiqualifying so omusajja okubeera taata w'omwana si kuwayo fees. Ekimuqualifying salwa kubanga ye yamukuzaalamu. Abazadde bombi baqualifyinga lwakikolwa kiri ekyasooka. Bw'oba wakikola n'oyo ng'okakasa. Leka omwana asseemu nnyina ekitiibwa, leka omwana asseemu kitaawe ekitiibwa. Kubanga bw'abagatta mwembi lwataapinga omukisa
oba nnyina gwe njogera naye bangi muli eyo kati wano wentuuse timwagalirawo ddala era waleese abaana bo tusabe wabagamba gwe taata ate gwe maama olimba gwe maama nesi gwe taata naawe abaleese nga gwe taata era gwe taata naye si gwe maama waliwo ate abalala babika n'okubika naga munaye yafiira eyo mu lutalo ng'omusajja gyali amazima gennyini masajja ndowooza amagezi gazze aleeta ki ayisaawo ki kyembagambye nti mu mawulire tulina ekintu kye tuyita ki 5Ws and waliwo kyenkozeseza ekigambo ekisoose nange kineerabidde kati decoy accords waliwo eyaŋŋambye nti Isaac yampeereza mukulu mu ddiini naye we yaŋŋambye ne ŋŋamba asiganda kanyambalenga eddiini yange nzije tukolesha eno cause abantu abamu eyo gundi gyenkuplaying yes yaŋŋambye abantu tubabuulira naye kyaki eringa mwana nti gwe omusumba kyobagamba kyebaagala okukola koze okutuuka ku ddaala ly'obusumba kitegeeza nti oyina bingi by'olabye byo byebatannalaba bwe guli either mu kyaki oba mu nsi mu bulamu obwa bulijjo era bamanyi nti omusumba wakugamba kola bwoti abeerakoko n'ekintu kyalengedde pasita nga bakamala omukuba amasasi waliwo sitole ezajja pasita nga bakamala omukuba amasasi kigambibwa nga kaŋŋambe kigambibwa nga bakamala omukuba amasasi waliwo sitole ezajja naye ezo sitole tekigambibwa zo weeziri waliwo bagamukuba tebagamukuba kigambibwa okay. tusigale ku ekyo it is alleged waliwo omusajja eyajja najja ng'olaba alinga gwe batadde ebigambo mu kamwa ng'agamba lwaki Teddy agaana abaana okugenda olaba ku musajja gwe bakubya amasasi ebakuba wano Teddy teyakkiriza baana kugenda kola ki bwagamba kulaba ku musajja ate nga balaba ekyo kyandibadde kibagatta pasita Bujjingo buli wagezaako kugamba oba amagezi gazze oba n'agamba akitegedde kubira mukama engalo z'amaanyi nze buli waayogera ekintu ekyo either wemba siwuliriza kyasoose kwogera nkizaayo nenkiwulira wemba nkiwulidde kasita ateekako akitegedde kubira mukama engalo z'amaanyi kiringa Jozi yagamba bameka abagamba nti Pentagon egenda kuzimbibwa ebawanika n'agamba oba si Pentagon egenda kuzimbibwa akitegedde kubira mukama engalo z'amaanyi oba amagezi gazze awo buli wakyogera newe gaba teganajja fuba nnyo gajje abayina kyayisa abayina kyakukusa buli wowulira nga akagambo oba amagezi gazze oba olina okulowooza ennyo fuba amagezi gazze oba buli wagamba akitegedde kubira mukama engalo newoba tokitegedde gezaako kitegeera okene tomalaga kuba ngalo kozi buli wokuba engalo stampinga kyayogedde aba kituufu abamu bakuba engalo nga tebamanyi kati abamu mukuba engalo naawe talina kuba ngalo kati for example ngenda kuddayo ku vidiyo eri just buno oleeta bujulizi waliwo kano ka vidiyo akakiringi ojjukira pasita Bujjingo we yakugamba nti yani ategeera okwambala kwe
sebo yatugamba Richard Muhumuza yabadde amanyi socks ze obutambaala engatto ze nga sandals ezo ayagala nnyo bisando yatugamba nogamba tiyamanyi ya mu designinga kati abantu abamu tebategeera sebo tategeera tebalowooza kozi buli omu ategeera n'atategeera abeera ategeera kozi obutategeera is a sign of kutegeera Isaac obutategeera sayini ya kutegeera kozi abeera ategeera nti tategeera buli olaba omuntu nga tategeera eyo sayini ya kutegeera kuba aba ategedde atya abeera ategedde atya nti tategeera kati omuntu agamba nti ekyo kyonsomeseza sikitegedde abeera akitegedde kuba aba ategedde atya abeera ategedde atya nti takitegedde eteba nti ogera confusing abantu bebe confusinga kuba gwe okinyonyodde bulungi kinyonyodde bulungi wootegeera nti totegedde ekitegeereza obeera otegedde nti totegedde kati ekyo ekitegeeza oba otegeera obeera otegeera tosobola tegeera kyotategedde manyi oba mutegeera ebintu how do you understand something that you've not understood meaning otegeera polisi olumwesesa mutwagala omuntu yonna twamukutte ng'akutte omwana nine batugamba nti ayo omutwe gwe tegukola bulungi tegukola bulungi ne bamutwala ebutabika okumutwala ebutabika mubeera mwonoona ssente kozi ye abeera ategeera nti tategeera naye nga gwe otategeera nti tategeera so mwembi mubeera temutegedde nti mutegedde abantu bajja kuyomba bagambe embule waliwo yagambye mo confusing nnyo yeposeza agamba this show is confusing oba nze ali confused gobeera confused kuba izareta confusing bwangako wamala osobola okukkiriza nojja noŋŋamba ekyo kyoyogedde sikitegedde obeera otegedde otya nti tokitegedde so teri kubuzi teri muntu atategeera n'ekigambo neerabidde woba weerabidde wategedde ddi nti weerabidde kale wamala otegeera otya nti weerabidde oba otegedde oba otegeera otegeera otya nti weerabidde essimu yange njeerabiddeyo nga ntuuse wano katugeze mba nina okujja n'essimu yange n'ogamba nakategeera nti neerabidde kati obeera otegedde otya nti weerabidde ekitegeeza okwerabira obeera okutegedde oba okikoze intentionally obeera okikoze intentionally gwe mbuulira otegeera otya nti weerabidde nga maze okutambula ngezaako obugeza nga action etekingiddwe otegeera nti weerabidde ng'otegedde nti weerabidde otegeera after naye katugeze nga weerabidde leka ngeza Isaac nti oba nabadde nina okujja n'essimu yange endala ngenda okutuuka wano ninzijukira nti njirese oba ku buliri wojjukirira obeera teweerabidde obeera ojjukidde obeera ekitegeeza tonneerabira togenda confusing abantu bebali confused wootegeerera obeera teweerabidde singa obadde weerabidde obadde tojjukira nti njireseeyo wega kutandika bya jjina enkoko ki ekyasooka ku nsi kyekyo UgandaEyenkya